nze hajuba lumbadde ntidde wano ngenza okulaba nga abaana baliwo basatu ono negati kino kiki abasajja abaana basatu nze badde ntidde ng'omukulu wetengati abaana basatu kusemuyingo nga bwe nali mumanyi kubanga nze mumanyi kakanyize katambuza okugeera abaana abasatu abana nenyina lebega abaana basatu be baseeka katamba beewunya n'okwetiya batama gabwerere naye ngenzezzamu amaanyi mpola ngenza okaba nga layini egenda egejja bannange guno omulanga mukulu wetwali abakubidde omulanga abakyalinamu amagezi abakyalinamu enbavu muzaale abaana muzaale ki banyabo ennaku eruma omugumba nga wazaala babiri basatu babiri oyinza okubazaala babiri basatu ono n'asiriwala ono n'anywa omwenge omwana nekibeera kinyengende kwabwe ng'ate tokyalina n'amaanyi gadde omusasa kwesatula Ebibadde ebigambo bya Sheikh mu kusiika kwe tubaddemu mu kitundu by'Nakifuma ng'agamba kiswaza nnyo omusajja okufa ng'azadde abaana omu babiri n'agamba kino kimulekanga talina makulu galese ku nsi era n'agamba okuzaala abaana abangi kiyambako okuba buli mwana abeera n'ekitone ekikye wabeerawo omwana oyo nga yagenda kusoma busawo wabeerawo omwana oyo nga yagenda kubanga yayasa enku tukuletedde ebigambo bya Sheikh yagenze n'alambulula ebirungi ebiri mu baana abangi ng'omusajja abazadde n'agamba so kisaanira omuntu yenna ng'omusajja ku nsi kuno atunaba kufa okulaba nga ozaala abaana ab'enjawulo kamula omugenda okuva abakoobo abagenda okuyambako mu bulamu bwo baleme kubatiisatiisa agenda kugamba tuzaaliyo buno bubiri busatu kubanga bwetujja okusobola okulabira obwakabaka bwa Buganda bwagala baana bwagala ki bw'onoozaala ababiri ne bakwonoonekako onoolagawa nga tina amagezi isimu oyo twavubuka naye isimu oyo yimugaku twavubuka naye takyasobola isimu mulabe twavubuka naye nga tulimba nga tuyota n'ensika embisi nga n'ensika embisi kugira ki naye kati mulabe bwafaanana kati obanga wazaalayo babiri nga tokyasobola na kugoba nkoko tokyasobola kukuba mmese benga bwetukyala ku buko balukyala ku buko nga tiwali mwana agenda kugoba nkoko nga nze nfungiza ennaaka ng'enkoko ngyegobera nkomawo nayo nti yiino bagyeki bagisale ng'enkoko gyaki naye kakati nti okyagimba n'engigoba okyagimba n'engigoba emmese etambula mu nnyumba awo n'etambula ku mulagga ng'etambula evenetteeno omuddo ogulina naye nga tosobola kugaba kikwa bannange obudde tetulina abakyalina embavu abavubuka nze mbadde ntidde ku sserunyiigo ti obwana alina busatu naye ebigambo bya Sheikh no byakyamudde abatebye ku mukolo guno gw'okuziika era obedda abakyala basinze okukuba engalo okubanga ebigambo bye nga bw'obuulira byonna tubikuleetedde gogobeera emboozi ye ku nsonga y'okuzaala abaana abangi oyo balabye bano kansuleyo kankwateko k'omukono olabye ono olabye ono obanga ozadde abaana 20 olabye ono bwaleese wasitudde ebikonga engalo mumuseki oye wasitudde ebikonge mu bantu
30 obeeramu ne LC1 obeeramu ne Seekanganzi obeeramu n'omuwalimu obeeramu n'ayaziina obeeramu n'agamba nti bajeti ya mukozi egamba ki nti ebintu obukadde 3 balayo nagamba nti kiriyani nabagira ki nobamu nayasa enku teri muntu atenya mugaso munsi nze mufamire genvamu ewakamiro mwewamwe mwesiinye mwamwe mujaki mwesiinye ewaffe abo bonna tubalina fofo tujaki eriyo n'oli agamba nti nze nja okusomba amazzi paka obudde lumazima gwe wajja omuwakagaali basikolo n'ebidomola 10 n'asomba amazzi paka omugolo gulangira ki wabula omulimu gwammwe mwekumuwa siniya ya muceere ng'alya oletabeera na mugaso olinga oli yakirialize bajeti abayasenku oba yabakima amazzi onoozaala 3 abono bajjako bannanga abali wano omulanga gw'omukulu w'ettwale muddere mugire ki